okuva mu ANT gwe madenza okotunulira gavumenti ekola ekyokutereza ebitongole byayo naye okumanya kyeyina okukola oteekwa okuba osooka giraga ki ekisudde ebitongole byayo. George webale nnyo moderator. Kakati we tuba tulaba ebitongole bino tusooka kulaba bye tuyita fundamentals. Ekisooka njagala tulabe ku motive by'ebitongole lwaki babiteekawo kubanga ensonga lwaki oteekawo ekintu yesalawo engeri gye kinaddukanyizibwamu. Waliwo ebitongole bingi nga biteekwawo for patronage purposes, kutonderawo bantu mirimu, ono yankolera kino, ono yanyambako kino, katuteekewo ekitongole gundi tumuwe omulimu afune waliira. Kati nga gwe ne bw'omunenya nti takola kyasaanidde kukola, in first place si kyekyamuteesaawo oba si kyekyamuteekawo. Era kyoboolaba tulina ebitongole bingi nnyo ebisukana mu 100 ebya gavumenti nga n'ebimu bikola emirimu oluusi egirwanagana nga ebitongole 2-3 bikola omulimu gwe gumu. Ekyokulabirako tulina ekitongole nga UNRA kikola enguudo. Yes. Tulina n'ekitongole kya Uganda Road Fund. Era Uganda Road Fund basindika sente mu districts kola enguudo. Kati nga sente ziva mu Ministry of Finance ne zigenda mu Road Fund ne ziryoka ne zigenda ku district. Naye nga zandivudde mu finance ne zigenda ku district ne zikola enguudo nga teweetaaga kubeera n'ekitongole wakati tisooke ziyite wano n'aba wano balyeko tulyoke tusindike eri. Era waliwo ebitongole bingi nga weebiri naye ng'olabira ddala nti tebyandibaddewo nti ebitongole bikola omulimu gwe gumu. Waliwo ekitongole nga Rural Electrification Agency, actually ndowooza baakakimaaginga kati mu ministry, naye kibaddewo ebbanga ddene. Waliwo enteekateeka. Rural Electrification Agency waliwo ne Uganda Electricity Distribution Company Limited. Kati ng'ebyo ebitongole ebibiri byonna omulimu gwabyo kubunyisa amasanyalaze kugatwala mu bantu, naye nga byonna bikola omulimu gwe gumu. Era mu mwaka oguwedde twafiirwa omukisa ogw'okufuna connection z'amasanyalaze miliyoni 1 ez'obwereere olw'okuba ebyo ebitongole ebibiri byali birwanagana nga lwo sente zijja yali looni ya miliyoni 360 eza dola. Then nga kuliko grant nga bw'ofuna looni World Bank ekuwa grant ya mitwalo 60 eza dola, ng'eyo grant yakuwa abantu masanyalaze ku lw'obwereere nga tebasasudde era nga connection zaali zakubeera miliyoni 1. Kati ebitongole ne bitandika okulwanagana nga REA egamba afa abalina okutwala sente zino kuba fa abatwala amasanyalaze mu byalo. UDC nayo ng'egamba afe tuli kampuni ya gavumenti mulimu gwaffe kulaba nti tutwala amasanyalaze. Kati mu kulwanagana okwo okakana nga deadline yali ya May mu Gwokutaano mwaka oguwedde nga gavumenti tenasalawo sente zino bwe zijja zigendawa kubanga abali eno baagala kulya n'abali eno baagala kulya. Munnayuganda n'afiirwa connections miliyoni 1. Jjukira nti kati tulina connections ez'amasanyalaze around miliyoni 2, meaning nti katwandibadde n'amaka oba abantu akakadde nga beeyongedde ku masanyalaze naye ng'ekyo ne tukifiirwa kubanga waliwo ebitongole ebingi ebirwanagana naye nga kye balwanira sente si kuweereza Munnayuganda. Kaakati ebyo byonna nga bireetebwa nti ebitongole tebitondebwawo olw'okuba waliwo obwetaago bwabyo n'ebitondebwawo kubanga twagala ono tumuwe omulimu, twagala bano bafunire bwe baliira, twagala bano bafunire bwe baliira. Era mu nsonga y'emu waliwo mu by'amasannyalaze era tulina n'ekirala, tulina ne Uganda Electricity Generation Company Limited. Nali nsoma report ya Auditor General ya I think nga oba 2019-2020 nga balaga nti buli mwaka twali tufiirwa obuwumbi 5 mu kye bayita deemed energy, nti kampuni ekola amasanyalaze bagamba tukolera amasanyalaze ogaguze n'egakola, bw'emala ogakola nga kampuni erina okugajja ku ddaamu egateeke mu bantu, abantu bagakozese basasule ole yazimba ddaamu afune sente ze, nga kampuni erina okugajjawo okugatransmitinga nga teriiwo. Kati ago amasanyalaze ne gasigala mu bibiro ly'amasanyalaze nga tegakozeseddwa. Kati kampuni yakola ddaamu yaba abala kubanga
nze kati ngeno isimbe ekola megawatts 18 kati yo bwebe ekola megawatts 18 zetunda government oba gwe government ogajjeko n'ogawa abantu oba ku 18 J5 obasasula bo 18 zaabwe katoka kananga report yali eraga ntwali tufirwa billions 5.6 mu mbeera eyo naye nga bannayuganda basasula amasanyalaze ku bbeeyi y'obuseere kubanga balina n'okusasulira gala agatakozeseddwa naye ng'ebyo byonna bireetawo kuba nti ebitongole tebitondebwawo kuweereza tebitondebwawo kubanga waliwo obwetaago n'ebitondebwawo kubanga waliwo abantu be tulina okufunira we babeera okuyiiza engeri gye balya kakati ekirala waliwo engeri gy'abadde ayogeramu waliwo n'ebitongole by the way ebiteekebwawo nga bisavinga interests za deep state abo abali mu gavumenti bannanyini gavumenti omanyi mu gavumenti mulimu abantu ba miringo esatu mulimu ba insiders bali munda ate nga ba munda insiders ba munda ate nga bali munda waliwo outside insiders ng'ali bweru naye nga wa munda nnyo ng'asobola kukuba essimu DPC enkya ne bamukyusa naye nga talina kifo kyonna mu gavumenti naye nga wa munda kyokka ng'ali bweru naye waliwo ne outside insiders nga wa bweru nga naye ali munda awo yeekukumyemu katono bamuwaddewo akafo abeera awo nabo nga mwebali kakati bali ba deep state babeera mu insiders ba munda ate nga bali munda waliwo programu batuleetera NADS nga programu ya gavumenti nga NADS bagamba omugaso gwayo gwa kusomesa na kuwabula balimi naye ng'ekigendererwa baali banoonya katale kante ka mbuzi zaabwe kubanga tewali kitongole kyasinga kugaba nte nga NADS nga baziwa abalimi naye nga kye bagamba abalimi nti katugenda kubawa ente ne beekwatamu balina komiti nga baziyita NADS forum ne batuula naye ne bagamba nti tugenda kubawa ente tugeze 5 munoonye omuntu alina faamu ng'alina ente 5 zonna tugeze nga 4 kuba zirina okuzaala nga zonna za kurosi ng'ate zonna za mwaka gumu oba mwaka gumu kitundu nga ne bwe weetoloola bakalamu egyo boogenze etteso omuntu alina faamu eyina ente za kurosi 50 oba 100 ez'okuwa abalimi ng'ateekwa kuba ava mu deep state era ng'abalimi bwe bagenda okukuba akafaananyi nga bagamba tugende wagundi alina ente era baakola akatale ne beefunira akatale okumala emyaka gyonna NADS gye yamala bwe baalaba ng'ekyo kigguse ne bagamba katukole ki NADS tugijjewo tuleete operation wealth creation program naye bwe baleeta operation wealth creation program egabe mwani egaba kasooli yo tegaba nte egaba mwani kasooli bye basinga okugaba NADS yali mu mbuzi na nte kati bano kati ng'eno operation wealth creation program emwani nawe osobola okukola bedi n'otunda n'oguza gavumenti kati kye baakola ne bagamba nti procurement okusalawo katukuje kugombolola tukuze ku national level nga mukulu Salimu Sale coordinator wa operation wealth creation program yalina kumanya ani anaagula emwani ani anasupplying emwani tuweereza abalimi nga sente zina kuddawa mu deep state era nsobola okubuuza nti omukulu Salimu Sale akulira operation wealth creation program osobola omuteekawa osobola omubala nga munnabyabufuzi osobola omubala nga munnamagye osobola okumubala ng'omukozi wa gavumenti osobola okumubala otya naye nga yakulira government program era sente ziyitamu naye nga ekigendererwa kyali nti era procurement zirina kusigala nga sente zigasa a certain clique of people aba deep state be nayogeddeko n'olwekyo nga tetuna addressing ensonga ezo ez'okuba n'ebitongole nga biriwo olw'obwetaagu si kubaawo kubanga waliwo abantu be tulina okuyiiza we babeera tulina okuyiiza emirimu tetusobola kutereeza bitongole bya gavumenti ensonga endala era nayo gye ntwala nga fundamental oba nga nkulu tulina okutunuulira system waliwo kye bayita systems theory bw'oba analyzing ebintu gavumenti oba ebitongole byonna oba ensi zitambula nga system era omuntu obeera ne system ey'okussa respiratory system obeera ne digestive system obeera ne system ey'omusaayi ey'omutima okuba omusaayi n'ebirala byonna kati system emu bwekoseddwa ne systems endala zikoseddwa bw'oba tolyanga system eyo tekola kitegeeza tojja kufuna maanyi gatambula skeletal system ey'amagumba ejja kukola ki ejja kukoseddwa kaakati olina okutunulira system yonna eya gavumenti etambula etya
era nja kulemwa kukanyako nawe watandise ng'ogamba nti lwaki ebitongole ebirala byo lwaki ebitongole ebiddukanizibwa bannayuganda tebitambula bulungi si kituufu. Tulina Catholic Church wano mu Uganda abagitambuza si bannayuganda, tetambudde bulungi, terina business, terina amasomero, terina ki. Obwakabaka bwa Buganda ababutambuza bavaawa, tebutambula. Tolaba projects kati mwani terimba program mwani tegweyongedde salabye ne company esogolo ekole mwani gye mwatandiseewo n'ebirala TVC teri wano radio teziri wano tezitambula si bannayuganda. Si kituufu nti ebitongole ebiddukanizibwa bannayuganda tebitambula bulungi, naye kiri ku system ezibeerawo okutambuza ebitongole ebyo. Kakati ebitongole ebiri private ebitali bya government nga Bwakabaka bwa Buganda nga Church, Catholic Church, Church of Uganda, banks zino zonna nezi companies emutene ezebweru abaziddukanya oba abakolamu abakozi abalimu genda kololo mu office zaabo ba office awalala ojja kusanga bannayuganda be balimu be bakola. Abali mu banks zino ezikola amagoba bannayuganda be bakolamu ku loans officers, ku managers, kuwa osanga nga ava wabweru wa waggulu naye nga banki etambula ekola amagoba. Naye mujjeeyo omuteeke mu government oba genda mu banka yonna saawa 2 osanga nga baguddewo, naye mujjeeyo abadde atandika saawa 2 ng'atuuka ku mulimo mu banka omutwale mu local government ajja kutuuka saawa 4, kubanga system eri mu private sector, system eri mu bitongole biri eri nti abantu balina okutuukira ku budde, balina kubeera professional, balina kukola amateeka nga bwe galagira, balina kugoberera procedures ne processes. Kati ne kiba nti ebyo ebitongole bitambula era ne bitambula bulungi, naye ebya government olwokuba system ya government yondala omuntu alinza obutakkiriziganya naawe. Abali mu private sector be baagala abantu abali professional abakola bulungi. Government joga nti yo ebyayo tefaayo ku bali professional. Anti njogedde ku system. Kati system etambuza Catholic Church mu Uganda egitambuza bulungi. System etambuza Obwakabaka bwa Buganda egitambuza bulungi. Nti we mugamba nti leero misinde gya Kabaka birthday run era ne bogenda mu Bende ne bogenda wa abantu ojja kusanga nga bakola ki nga badduka kubanga eri system. Nti bwe ekelezia bwegamba nti leero tujja kusoma mu kitabo bwekiti oba ogende Kisoro oba ogendewa kubanga system yazimbibwa kijja kukolebwa bwekityo naye nga abakikola bannayuganda. N'olwekyo saagala bannayuganda tuba blackmailing nti babi tebasobola kuddukanya. Just ekiriwo nti system mwe bakolera yeesalawo. Bw'oba mu system nga ya bubbi, bw'oba mu system nga ya kugabana, bw'oba mu system nga ya patronage, era naawe ojja kutambula system nga bweragira. Era tebayinza kugamba nti ennyumba yayidde gwe n'obuuza ate omufaliso gwange mweguli nagwo gugiiramu. Kati eggwanga gavumenti bw'eba etambula bubi, bw'eba emirimu egitambuza bubi, kitegeeza nti n'ebitongole bya gavumenti ebiri munda tebijja kutambula bulungi kubanga the entire government system nfu era emirimu tegitambuza bulungi. Era nja kuwa ebyokulabirako bingi. Tubadde twogera wano ku issue ya Uganda Airlines nga eri ku mimwa gy'abantu. Yes. Kakati engeri system gye zifa era waliwo olugero olugamba nti ekyennyanja kitandikira ku mutwe okuvunda nga bwe kidda eri wansi. Bw'ogenda kulaba nga Uganda Airline okutta omuntu atasabye mulimo ne qualifications nga zitankanibwa n'omuwa omulimu era ng'ayitidde mu kamooli tayitidde mu lugi. Bagamba olina okuyitira mu lugi y'omuleeso omuyisiza mu ddirisa oba mu kamooli n'omuwa omulimu. Bw'omala okumuwa omulimu bwe yatuukawo bw'ati director commercial gwe yaleeta naye nga wa senior 6 ng'alina kuba wa degree. Kubanga oledde omaze okumulaga nti wano system yaffe tetulina kugoberera mateeka, wano system yaffe tetulina kugoberera ebyo ebirambulukufu. Kati enkyo ojja kumunenya mbu teyasubmitinze audit reports ze oba teyabaza ebitabo. Enkya bw'anaaleeta muwala oba sister oba brother oba ow'okukyalo n'amuwa omulimu ojja kumugamba nti waleese ow'oluganda kyokka nga system already gye watandise gye wazimbye eraga nti omuntu ayitira mu kamooli tayitira mu lugi. Kaakati awo system ebintu ebitandikira okufa olwo nga bidda wansi. Nja kuwa ekyokulabirako ekirala. Omanyi nti Uganda twamalako omwaka gumu nga ekitongole kya IGG ekitunuulira engeri gavumenti ekiraba gavumenti engeri gyetambuza emirimu kubanga it's Inspectorate of Government. Twamala omwaka ng'ekitongole ekyo tekisobola kuwaaba musango
ogw'obuli bw'enguzi nga tekiri constituted gwasinga mwaka kubanga eyali IGG mu Lyagonja contract ye yaggwawo mu Gw'omusanvu 2020 bwe gwawo ne bateekako yali deputy naye ng'etteeka ligamba nti IGG tasobola kuwaaba musango nga tewali IGG ali appointed substantively ate n'ekirala ng'etteeka ligamba nti IGG alina kuba mulamuzi bw'aba si mulamuzi deputy abeera omulamuzi kati eyawumula yali mulamuzi deputy yajja nga acting teyali mulamuzi era naye emyaka ekiseera ekyokugenda nekituuka n'agenda eyali owookusatu ne bamuleeta n'afuuka IGG naye omanyi nti IGG ekitongole kiri mu bajeti esukka mu 600 kati ezo zaafaaki omwaka gwonna n'okusukkamu nga tewali mulimo gukoleddwa ogwoyinza okugamba nti waliwo ekigenda mu maaso kubanga ekitongole kiringa ekitaliiwo naye nga ekizibu kiri kuki nti alina okulonda omuntu anaakulembera ekitongole ekyo president yagaana oba teyakiraba ng'ekyamagezi kugamba nti kanteekewo IGG akole omulimu. Njaku ekyokulabirako ekirala Uganda Investments Authority juzi mu kalulu bwe twali mu kalulu eyali avuganya ne Minister Kaseija nga bamuyita Chalimpa bwe yalaba ng'agenda mujjako ne batuula ku meeza ne bateesa ne bagamba katukutonderewo omulimu ne bamutonderawo omulimu gwa Deputy Executive Director nga ne mu structure ya Uganda Investments Authority tegwalimu ne bagumuwa kakati oyo bw'aba mu office ng'amanyi nti omulimu baguntonderawo butonzi olw'ebyobufuzi kati enkya bw'omusaba ripooti nti alipooti nga gyagamba nja kuddayo nkuvuganya kati alina kukola byayagala tojja kumwogerako kubanga okimanyi nti eri mu kyalo threat ate n'ekirala naye bw'atuukamu naye ajja kutondawo emirimu egyaba abantu ababe nabo afune engeri gy'abayiyiza kakati ekyo nakyo oba okoze eki nakyo oba okikubye wansi kakati ebitongole byonna bw'ogenda okubiraba byonna n'ogenda okubyekenneenya kubanga ffe bw'oba ono lecturer doctor wano waliwo kye bayita case study bw'olaba ebitongole 2-3-4 nga bifudde ng'olaba ekibise trend y'emu omanya nti n'ebirala byonna kyekimu mbadde ndaba wano gundi Uganda Blood Transmission Services ekyo nayo kitongole kya gavumenti ekyomusaayi omanyi abantu bameka abafanga olw'okuba nti tewali musaayi mu ddwaliro naye bw'ogenda mu ggwanga lyonna tulina regional blood banks 7 in the whole country tulina Lira Arua tulina Gulu tulina Mbale tulina Masaka tulina Nakasero tulina Fort Portal n'Embala kati omulwadde ali Kisoro omusaayi balina okuvuga kuva ku boda ya DRC oba boda ya Rwanda balina kugujambalala ezo kilometers meka omulwadde ali Buliisa Hoima ali ku nsalo ne DRC omusaayi balina kuguja Nakasero oba Fort Portal ogw'okuteeka Hoima omulwadde ali Bukedi gundi Sebeyi Teso Busoga Iganga Kibuku districts ezo zonna omusaayi gwina kuva Mbale nenga kyetaagisa sente meka okuzimba blood bank. It is very literal. Nali ndaba wano mu some of their reports nga okusinzira ku World Health Organization kye bagamba bagamba nti eggwanga lina kuba n'omusaayi wakiri 1% units z'omusaayi 1% of the population. Kati nga bwe tulina 4,45 tulina okubeera ne at least 45,000 ejja units ez'omusaayi kubanga bakirowooza nti at least kuli bantu 100 wasobola okuwawo omuntu omu nga yeetaaga omusaayi at a given time. Naye bwe nalaba mu tageti zaabwe ng'ekitongole nga bo tageti bagamba waakiri twagala tusolooze omusaayi units 3,000 nga ne tageti ate nga ne tageti tebagituukiriza ng'ekinene bakola units 26,000 kati ng'abantu eri bafa musaayi ate nga n'ekyennaku omusaayi tebagugula. It's a matter of kugenda ku kifo kyono wano Ssaabasajja ayambyeko nnyo amasaza gabadde gawaayo omusaayi wano anti gagezaako okubasendasenda mu jetu bawe naye nga beeri bakoze eki beebase era bwe nalinda baningamba naye bano oba oliawo tebalina ssente naye nagenda okulaba nga one of the regional blood banks yali Mbale nga yalina budget ya $7,000,000 yasolooza omusaayi units 4,000 kitegeeza nti singa ogiwa $7,000,000 ebe esobola okukola units 4,000 gye twetaaga naye ng'ekitongole wano kyalina budget ya $3,000,000
ezikubisaamu ziri emirundi ena nga nayo musayi tebakola ki tebasobola. Kakati olaba system eraningibwa bwetyo naye nga executive director akulira ekyo ekitongole am informed nti amaze emyaka egisuka mu mukaaga ng'ekisanja kye kyaggwayo dda era baapointingako n'omuntu omulala omukazi n'agaanira mu office n'agamba sijja kuvaamu oli nga ze bamuwe office oli n'agaaniramu simanyi waliwo ebbaluwa simanyi evudde wa mukulu nga nebbaluwa nga tosobola na konfaminga ye omukulu yagiwandiise bagiyiyiza nga tosobola nakukola ki kwegamba that is the system Uganda mwekola ki mweraningira. Bank of Uganda tumaze omwaka nga tetulina governor. Talk about it. Kakati ekibuzo kiri nti bwe tuba nga tusobola okumala omwaka nga tetulina governor kakati office ya governor ya mugaso ki? Kwa governor twali tumusasula sente empitirivu esuka mu milioni 5 nga totaddeeko birala naye kati tumaze okutegeera nti eyo office terina mugaso kubanga tusobola okutambuza economy nga office ya governor teriiwo. Kati lwaki oba oliawo kikireese economy okudobonkana nga bwe tuli? Okay, bwebanga kyekireese economy okudobonkana katolooza lwaki tomulondo olowooza abakulembera eggwanga kati economy ekyabaluma naye zo gundi ripooti ya ozijjukira ripooti ya Abudu Katuntu ebyavaamu babiimplementing oba babiteekamu ebyalimu mukyala Justin bagenda ebyabirimu mukyala Justin bagenda waliwo ne sente ziri ekitereke kya sente kye baleeta nga bagamba tetumanyi gye kyavudde yo manyi gye byaggwera bamanyi na gye kyabulira kakati ebyo byonna kyebolaba na gavumenti enyumba bwejja tobuuza mufaliso. Bank of Uganda tesobola kutambula bulungi oba Uganda Blood Transfusion oba ki naye ng'eggwanga lyonna in general terutambuzibwa bulungi. Ebitongole birina okubanga biri independent naye buli kimu kyonna balinda president era kati buli lunaku olaba ebbaluwa za president. Juzi namulabye ng'alagira minisita wa agriculture aweereze ettaka simanyi Entebbe bazimbeko eddwaliro. Enkyo genda mulaba ng'awandiise mpadde company ya CCC simanyi contract. By the way no oluguudo lwa Northern Entebbe Express Highway era nayo president yalagira company actually company eyali esobola olukola ku sente entono tebagiwa mulimo ne bagwa company endala era nga president yakoze eki yalagidde. Nabadde njogera ku masanyalaze nebino ebitongole of course ebya government ebigatwala omanyi tuzimbye eddamu eya Karuma yali yakugwa 2019 naye ne kati tenaggwa ate nga sente twazeewola kati tusasula magoba era nalindaba wano nalindaba gundi eno damu nga ngezaako okujekeneenya damu ya megawatts 600 twagiteekamu bilioni 2 n'obutundu 2 eza dola. Ethiopia bakola damu nga bagiyita Renaissance Dam. Eyo damu ya megawatts 600 esinga eya Karuma emirundi 10. Yes. Bagiteekamu bilioni 4 n'obutundu 2 eza dola. Kakati kitegeeza nti ffe kureti kwe tukolera fokola damu aba Ethiopia gye bakozesa bilioni 4 eza dola ffe twetaaga bilioni 22 eza dola okuzimba damu eyenkananga eyo. Ate nga Ethiopia nayo terina mwalo ntoba ebintu babishipinga direct no nabo bali landlocked nga Uganda. Naye olw'okuba nti bino ebya Uganda birimu babiraninga nagalale birimu ono wange ono mutabanyi wange ono ki ono naye mumwe ono naye mumwe kyobola abantu ojja kusanga contract nga sente zigenze waggulu nnyo nga naye ate n'omulimu tegenda kukolerwa mu budde kubanga eggwanga bwe batyo bwe balitambuza. Kakati nabadde ndaba Auditor General's report eya mwaka oguwedde nja kusaba ensonga gy'oboogera owunzikirako nga balaga nti ku bitongole 161 we bagenda okukola audit report omwaka nga guwedde ng'ebitongole byali birina gye bayita strategic plan nga byali bitongole 25 byokka. Bagamba nti if you fail to plan you are planning to fail. Bw'olemererwa okutegeka oba okwetegeka oba weetegeka okulemererwa. Kati ebitongole webanga bisobola okulaninga nga tebirina strategic plan. Actually nga bimu ku ebyo ne office of the prime minister yalimu nga terina strategic plan eri approved. Kakati bwebanga ebitongole bya gavumenti bitambula nga tebirina strategic plan kati osobola otyo ojja kwewonya nti ate lwaki tebitambudde bulungi kuba bw'obanga tolina plan
kitegeeza omuyaga bwe bukutwala eno gy'olaga bwe bukutwala eri gy'olaga kyoboolaba tuli mu losses za Uganda Airlines kubanga bagenda okugizaawo nga tebakoze feasibility study ennungi nga tebeetegereza market dynamics nga tebeetegereza economy tosobola kubanga abantu basula njala tebalina kyakulya ng'abantu business zigudde abatembeyi gwe n'otandika company ng'ekola amagoba ga loss ya bilioni 2 omwaka naye ng'abantu omuntu anoonya mitwalo 5 atandike okusiika chapati anoonya mitwalo 10 anoonya school fees amadwaliro temuli ddagala gwe n'otandika company mu mbeera bwetyo nga company yakola losses yokka ate ng'okiraba nti even ne losses zetukola kati tezinaba kugwa tukyakola n'endala n'olwekyo ebyo byonna bikulaga nti eggwanga system nga bwenkubuulidde system yonanfu era bw'obuuza nti gavumenti ekole ki gavumenti eno terina kyesobola kukola kubanga kati kyerina bakiyita multi organ failure nti omuntu alwadde omutima tasobola kulya ate tasobola kussa bulungi ate alwadde ensigo ate alwadde kiri kati byonna ne bw'omuwa eddagala alisesema ne bw'omukuba empiso omusaayi guzitambuza nagwo tegukyatambula bulungi kati omulwadde Uganda bw'aba mulwadde alina multi organ failure ali ku oxygen kakati oxygen bw'avaawo ateeka okutuka n'olwekyo kye tulina okukola kwe kulaba nti tulaba engeri ki gye twogera gavumenti oba oliawo n'ekyuka bulungi ne tutandika system empya ne system eriwo kati tekyasobola kuwanirira ggwanga lino kulitwala mu maaso n'okuwonya ebitongole ebyo tweza mukulu